Nsabye namuse ku bataka abakulu b'ebika bya Buganda, bwe mmala namuse ku b'oli olulangira olutwa omukulembeze w'oku ntikko, namuse ku bataka abagundiivu ab'enkizo, namuse ku bazzukulu bannange abalala, namuse ne ku baana bannyaffe Buganda b'omwoyo abamwagala nga bw'abaagala. Mukama yeebala okulabirira n'okugabirira. Ye nze Mulongo Mwagala Omuzaana wa Kabaka. Nnyongera okusaba era buli afuna eddoboozi lino ng'olina b'omanyi abakuli okumpi oba abakuli ewalako abali mu kutegeka emikolo gya Buganda bumwe Boston. Waliwo bano be nnalabye nga balanga omwami Brian Ssemanda n'omukyala Rebecca Nansasi, ndowooza amannya nga lina butuufu, n'abo bonna abali e London, Sweden, California n'awalala wonna mu America ne mu bitundu ebirala ebya Bulaaya, mu Kabaka Foundation abalayirira okubeera abawuliza eri Mayiga eddoboozi lino libatuukeko, basooke bategeere nti mu Bwakabaka bwa Buganda balayirira omuntu omu yekka, ye Ssaabasajja Kabaka. Bavaawo bongere okunoonya okumanya Obwakabaka bwa Buganda engeri gye bukolamu, baleme kwesanga oboolyawo mu butamanya nga balidde mu Buganda olukwe, kubanga ate obutamanya tebukuggyako musango. Ate era n'abantu bonna ab'enjawulo, bonna Abaganda, okusobola okulaba biki ebigenda mu maaso embuga, emikolo Kabaka gy'ateetabaako, muleke kuyingirira kintu kino kubanga kikambwe. Mugoberere abantu ababadde bagoberera ebintu bino, mwebuuze. Abamu mwina abataka abakulu b'ebika nga babali kumpi, buli omu yenna alina omuntu w'enkizo gw'asobola okubuuzaako, oba tosobola buuza omulala gw'omanya muli okumpi, olabe oba ekintu ky'ogenda okukola kituufu era nga kiyamba Buganda. Tuli mu kiseera kya kazigizigi nnyo, kiseera kizibu nnyo, obuwagizi bwammwe n'okutegeera kwammwe kulwanirwa, omwoyo omubi gwagala okubatwala okubakozesa ebintu ebitali bituufu. Kakati nga ntuuka ku bigambo bye mbadde njagala okwogerako mu lwogera luno nga byavudde ku kubaganya ebirowoozo kwe twabaddemu ne bannange mu nnaku ez'eggandaalo ezitukubya amabega, nga tugezaako okupima ensonga za Buganda nga bwe zitambula, era nga tubatandikidde ku bantu abo abafuuse kagumba weegoge eri Obwakabaka bwa Buganda, abaakwata ebifo ne babyetyebekamu ne batandika okukola ebintu byonna ebyokwonoona. Nabalamba, Mayiga, Wasajja, Kagere ne ba Freeman be twawulidde nti baatunze amasiro g'e Kasubi, ekimu ku bye baakasemba okukola. Ate ne betuwulira abeepikira olubiri n'ennyanja ya Kabaka, ate nga kukootadde ne bino Mengo bye yeetala ng'omusawo anaabaaga, bakola bino bakola biri, badde eno badde eri, bayita abantu mbu oluwalo mbu biki, ebintu bingi nnyo 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 eby'okubuzaabuza abantu, kweganga beefuula nti nno embeera eriwo ya business as usual. Wano tuwulira oluusi ne Mayiga ng'awa obubaka ng'aga nti ffe kye tugamba ebyo ebigambo Kabaka yekka yabyogera, mmwe baani? Ate era n'abaako ne byagenda ng'ayogera ng'agamba abantu mbobo bagenda kuteekawo federo ey'ebikolwa. Twawuliddeko ne ku CBS okwo nga Nambooza agyogerera mbu federo etandikira ku kulonda. Naye nga bwe tubeera twogera ku nsonga ezo, oba nga sinabagenda kubatwala ku ekyo, mbadde njagala mbakubiremu katono nnyo wano ku federo, nti federo ndagaano.
kati bw'ogamba nti ffe twakoze endagaano ey'ebikolwa ebintu bingi nnyo ebikolebwa ne baga nti temwawandika kiwandiiko kyonna temwafuna kutegeeragana kwonna toyinza gamba federo kigambo kya lulatini kye bayita fidelis nga kitegeeza ndagaano kyekyo nti nno muyinza okutuula gavumenti neekola endagaano kino tunaakikolanga bwe kiti kino kinaakikolanga bwe kiti bwe mugenda obugenzi ku bikolwa olwo mumanya mutya singa musanze ebifunvu maaso awo ngeri ki ey'okugonjoola ebizibu by'obutuuseemu ye mumanya nti mwe ekintu kye mukola mukikoledde ku mitendera ki ku mateeka ki ku nkolagana ki kwegamba ebigambo ebyo bwe biti ebyokwogera ne mubigamba abantu kubanga mwagala muyise mu kamwa kammwe ekigambo federo mulyoke mutwala abantu baffe oluusi abatalina kumanya kungi kubanga kitwala buli kikokole eggwanga mu kifo ky'okwegamba mukozesa okulaba nti nno abantu oba abatamanyi bulungi bigambo mubagamba ebintu ebyokuba samaaliriza ebyokuba giranankana ebyokuba kyamula musooke muba vuge nga mubatwala mu bintu ebisobo kati naye tubale twogera ku nsonga ezo zonna munnange omu naŋŋamba naye oyogeranga ku kigambo nti omwoyo omubi gwalumba Buganda kikubeekubemu tutegeerere ddala kiki kye kitegeeza okusookera ddala njagala okukkaatiriza kino nti si nze ntegeeza ebigambo bino ku bwange naye ensonga eno bweti bweri era nga kino kiraga obunene obw'olutalo lwe tulimu simanyi oba ekyo kitegeerekese bulungi nga bwe nkyogedde nti bino tebiriiko kugamba nti nno nze nkyogera ne kibeera nti nno nze nkitaddewo bakatugambe nti nze nkiteekawo naye bwe buti obulamu bwe buli era ndooza kyetaaga abantu okubeera nga banoonyereza ku bintu ebyo bw'oba okiwulidde ate oluusi singa ojja n'oba ng'obuuza naye nga naawe okozeeko okunoonyereza oba okubuuliriza ate era kiba kiyamba mu nsi muno tulimu kunoonya kumanya na kutegeera bintu bya bulamu n'okumanya kkubo ki lye tutambula engeri ki gye tutambula mu bulamu buno naye kwega nti ebyo byonna biraga obunene bw'olutalo lwe tulimu naye nga sinatandika kukyogerako nsaba Abaganda ekintu kino kibabeere ku mwoyo ekiseera kyonna yengeri yokka gye mujja oba kaŋŋambe yengeri yokka gye tujja okusobola okwetaasa kwegamba muve mu kutunula awo wokka we mulinnye naye muyimuse amaaso mulabe ekifaananyi ekinene olwo lwe mujja okusobola okulaba ebyetaaga okwewala bye musobola okwesembereza bye mulina okuggyawo ebyavawo bye mulina okuzzaawo era n'okutereza mu ngeri y'okuzza obutebenkevu mu Buganda era n'okuzza engulu Obwakabaka bwaffe bubeere nga bukola nga buteeka okubeera era n'okusomesa abaana bakitegeere nti bwe bukulembeze Mukama Katonda bwe yatuwa era bwokka obusobola okutambulirwako mu butuufu ne buleeta eddembe n'emirembe ebyannamaddala era eby'obuwangaazi obukulembeze bw'eggwanga obutuufu bubeera buliwo okuluŋŋamya okuguumira eggwanga mu butebenkevu bye tusinga okulaba okuva mu gavumenti zino eza lipabuliiki si kuluŋŋamya tewabaawo nnyo kuluŋŋamya okusingira ddala wabeerawo mateeka waliwo enjawulo waliwo okuluŋŋamya ng'omuzadde kwakwata n'ayigiriza omwana nedda kino tukikola bwe kiti nedda kino anti bwe tukola bwe tuba bweti okwo kwe kuluŋŋamya naye amateeka bw'onookola bwoti nja kukuba kwegamba so ng'ate bwe Obwakabaka bukuwa oludda kubanga Obwakabaka bwe bukuwa omuzadde agenda okuluŋŋamya era n'abeera ng'ayina kwasinziira ku buwangwa okugaa nti kino kikolebwa bwe kiti kikolebwa bwe kiti kati olwo n'osanga oti oluvannyuma amateeka nti asubye kino akolebwa bw'ati kubanga bakututte nti omanyi wabuulirwa waluŋŋamizibwa kaakati bwe obukulembeze bw'eggwanga obutuufu era
bwe tubutambulirako ensi bw'etabanguka nti kitegeeza nti obukulembeze bwayo butabanguse oba nti bwatabanguka oba butabanguse essaawa eyo oba tubusanze naffe nga bwatabanguka. N'olwekyo bwe tugamba nti nnyaffe Buganda ali mu nnyanga kitegeeza nti obukulembeze buli mu buzibu, kubanga kakati kiringa bw'onoolaba nti kizibu nnyo singa obeera n'eggaali y'omukka ng'eyina ekimotoka ekiri mu maaso ekikulembedde nga kitambula. Kizibu nnyo ekimotoka ekisooka okupinduka ne kigwa, bino ebisigadde ne bitagwa. Kwegamba nti kyova olaba ne mu maka singa omukyala n'omwami naddala omwami akola ebintu eby'engeri bingi ebitawaanya, ojja kulaba nti amaka gonna gayinza okufuna obuzibu era ne weetagisaawo amaanyi ag'enjawulo okugazza ku kkubo ettuufu. Ate era ebiseera bingi ng'oluusi kiyinza n'okulema. Kati ne wabaawo era engeri emu ebintu gye bibeera nga bijja bisoba bwe bityo ne mulowooza nti nedda kye tutambulirako kyekyo. Kwegamba abantu bangi oluusi ne baba bakoze ensobi ng'omuzadde tadda mabega gamba nti wange kino saakikola bulungi kanyinyonnyole abaana kino bakitegeere bateeke kutambula mu nsi nandowooza bwe zityo. Saagala kulandagga nnyo naye nga ekyo kwegamba njagala kubalaga nti obukulembeze bwe busoba ebintu byonna bibeera bisobaganye. Kale mulina okukitereeza ate engeri obukulembeze bwaffe bwa Buganda bwe tubumanyi obw'Obwakabaka tebuviira ddala mu maka. Omukulu akulembera omuto, maama n'akulembera abaana, bwe bityo nga bwe bijja taata n'akulembera amaka, bwe bityo nga bwe bijja n'amasiga na biki byonna okutuukira ddala wa ku bakulu b'ebika era n'okutuukira ddala ku Namunswa ku ntikko. Kale obwo obukulembeze nga tumaze okubutegeera, n'ekirala kye njagala tusooke tutegeere bulungi bwe tugamba nti omwoyo omubi mu lulimi olwaffe Oluganda tubeera tutegeeza ki? Okutegeera omwoyo omubi olina okusooka okutegeera omwoyo omulungi. Omwoyo omulungi gwe mutonzi, omukozi, omuyiiya, omuzadde, omuluŋŋamya, ogw'amazima, ogw'omukwano, ogw'ekisa, ogw'obutebenkevu, omwoyo omuyambi. Era ndowooza awo kitegeerekeka kubanga tubyogera nga byonna naye gundi alina omwoyo omulungi n'akola ebintu eby'omwoyo omulungi kwega ffenna tuba tumanyi kiki kyayogerako. Mu lufuti by'oyinza okuyita ebintu ebiri godly. Kati omwoyo omubi gwe gukola ebyo byonna ebiwakanya eby'omwoyo omulungi. Omwoyo omulungi ye Mukama Katonda, ate omwoyo omubi ogwo mu Lwebbulaniya mu Hebrew gwe bayita Sitaani. N'ekitegeeza ekigambo ekyo Sitaani kitegeeza omulabe era mu lulimi olwo Olwebbulaniya kitegeeza omulabe, omulabe w'obutonde kubanga mulabe wa Katonda ayagala okwonoona ebyo Katonda byeyateekawo. Gwe mwoyo gw'obulimba okusingira ddala gutambulira ku bulimba nga guyita mu bulimba okutuuka ku kwonoona, okubba, okutta, okusaanyaawo. Gwe mwoyo gw'enkwe era kubanga enkwe zonna bibeera bintu bya bulimba, nakukola bintu bya mankwetu kuyita mabega kuyita kwegamba mu bisiikirize mu ki ng'omuntu akola ebintu alimba bano alimba biri abuzaabuza asala ebigambo akola buti. Gwe mwoyo gw'emputtu ogw'obujja, engefubitizi, omuntu okwefuula ky'atali, obutasiima, omululu, obubbi, obwenzi, okusalaganya ebigambo n'ebyo byonna bye tulaba ebikudde ejjembe mu kipooli ky'abakoloni ekyo mu lufuuti kiyite colonial state ekiyitibwa Uganda. Omwoyo omubi tegulina nsonyi, tegwejjusa, tegwetonda okuggyako nga bwe guba gwetonze oba nga gukoze byonna oba nga gukoze ebifaananako bwe bityo guba gwetemera kkubo lyakwongera kukola bikolobero. Kubanga omwoyo omubi gubaawo era gukola bye gukola
kubanga omwoyo gw'omukwano gulina obugumiikiriza n'ebyo byonna ebirungi eby'omwoyo omulungi, naye era nga gw'omwoyo omubi tegulokoka, tegukoma kwagala kukola fujjo, kubba, kutta na kusaanyaawo. Era bwe gukuba pulaani yaagwo nga gulina entegeka zaagwo ez'okukola ebintu ebyo ebibi, ne bwe muleekaana mutya, gulina ebyo bye gwagala tebiva mu pulaani. Gusobola okuyimirizaamu, naye bwe gumala guddamu era ebintu ebyo bye bimu ebyo bye mugukomeza, gwetooloolamu katono nga gukomawo kubizaawo. Kale obutategeeragana bubaawo mu bulamu. Abooluganda, ab'omukwano batabuka ne bayomba, y'embeera. Oyinza okusanga omuntu katugambe gy'okola oba n'owoobeera mulirwanaawo n'asalawo okukuteekako empalana. Era ng'abantu bwe basobola okukolaganako obulumbaganyi, n'amawanga era nago bwe gatyo gasobola okukolako. Eggwanga erimu ne likola obulumbaganyi ku ddala ne risala ebigambo ne lyogera ebintu byonna ebitali byavunaanyizibwa. Naye okulumbibwa omwoyo omubi kintu kinene nnyo. Tunuulira obulumbaganyi buno obwakolebwa ku Buganda era nga bukyagenda mu maaso. Emyaka gisusse mu 15. Emyaka gisusse mu 15 nga tuli mu kulwanagana n'abantu bano, nga buli lunaku batuliko batutawaanya, kubba, kutta, kusaanyaawo. Mpozi n'ekyo omuntu ky'alina okumanya nti bwe muleekaanako oba abantu bwe beediima oba bakola batya, nga bajjawo obote nga baleeta Amini, nga bajjawo Amini nga bakomyawo obote, nga baleetawo babisaanyisa nga babiringitanaawo ng'ate bakola batya, naye ng'ekintu kyabwe kyonna kyakusigala nga babatawaanya nga babakolako obubi. Ekyo abantu baffe abasinga kye babadde tebannaba kutegeera, kati gabbo balowooza ne balaba omuntu yenna n'agamba nti Abaganda ffe tudde eno, Abaganda nga nabo bagenda n'ekyo. Muyina ekintu kino kyennyini mmwe mwennyini okukitegeera, musobole okulaba nga eggwanga lyammwe, enfo yammwe, obusika bwammwe Katonda bwe yabawanga musobola okubukuuma n'okubuleereramu abaana bammwe ne babeera mu bulamu obw'eddembe obutaliimu kukemebwa kuyitiridde, kubanga omwoyo omubi kye gukola buli ogubeera gugira nankani gubeera gukemaakema abantu, gusikaasikanya abantu, gubateeka mu mbeera embi ne batambulira mu bikemu. Ebikemu abantu bangi nnyo bye batasobola kukola kuyitako. Kale ne mubeera nga mmwe mwennyini mmwe mufiirwa. Kati abasooka okujja mu Buganda okutulumba baafa dda. Baafa dda kubanga emyaka 15 abasooka okujja baafa dda. Naye ogenda n'olaba nga abakirimu ate be baana n'abazzukulu baabwe be baakisikira. Okuviira eddala eri mu mawanga ag'e Bugereza okutuuka na kuno kwennyini. Abakulu bye baayogeranga ku bajjajja ba Kagere ne bannaabaloga ne bakitaabwe ne luli ne bano abaana baabwe be baliko kati, era n'abaana baabwe be bazaala bano abaliwo kati era nabyo bye bajja okubaamu. Goberera abaana ba Apollo Kaggwa, omuzzukulu omu ali ku intaneti, simanyi ndowooza bamuyita James Kawalya. Singa onookubamu erinnya lyo ojja kulaba n'ebintu by'abadde ayogera abantu bangi ababigoberera bukadde. Yagamba nti yalokoka naye nga naye yali mu ebyo byakutawaanya Buganda. Era akyogera nti yali yabisikira era alaga n'amakubo mangi nnyo ge yali atambuliramu. Kale bino si bikolwa, bukolwa by'abantu. Sigamba nti bantu bwe bakola ebintu, kubanga kati omuntu ayinza okuzaala omwana ye n'abeera nga tayagala kubeera mu ebyo, naye kiba kitya nti bonna bakola ebintu ebyo by'omwoyo omubi nnyo nnyo nnyo, kwegamba watali kwekuba mu kifuba watali kudda mabega. Mwoyo mubi gwe
kwegamba omwoyo mbi gwe gubeera bwe bulumbaganyi buno bwe muliko obw'amaanyi obuli bana bayitibwamu buyitibwa okukola ebintu weewaawo babitegeera byebakola babimanyi bakkiriza okubeera nti no balina okubibeeramu kubanga ate olabayo n'abalala abagaana ne bagamba nti anze sijja bibaamu kubanga ne mubeerawo n'abantu ne mubagamba bannaffe olubiri lwaffe tulwagala bannaffe amasiro gaffe mugaveeko bassekabaka baffe tubaagalaawo ndi nedda mugenda batwala badde Kakire badde Mubende simanyi baddewa bakuliki ensi yaffe abantu abasinga obungi batudde ne bagamba nedda tukyagalaawo ne kabaka waabwe n'aga nti tibeere wano bakabaka baffe bakubanga embiri wonna bazikubye era bwe babateeka awo ewaali olubiri ate n'ebintu bingi bajja babikyusa osanga ne bajjajjaffe baakola ensobi okugenda okugaana okukola ebintu nga bwe baali bateeka obbikola nga bwe byalinga nti buli ssekabaka abeera mu masiro ge era mwe bamutereka mwabeera olubiri lwe ne lusigalawo kwegamba nti osanga bakola ensobi ekigaana ekyo kubanga bwe baakikyusa kati bano ne balowooza nti bano tujja bajooga bagundi bajjega tubakyusize buli kimu nga bagenda mu maaso n'okwonoona kati kyova olaba nti nno bano abaana baabwe okuviira ddala ku oyo jjajja w'Abakagera oyo simanyi gwe bagamba nga ni mukulu yali mukulu wa kika kya Nkima abantu abamu gwe bagamba nti omusajja teyali muganda ng'alinga noono omulala ono ow'olugave oyo aliwo oyo gwe bagamba nti era musajja yava Tanzania kubanga era ebintu byonna bwe byabaawo ebyokkuba olubiri era yagenda ye n'abeera e Tanzania n'akola ate n'akolera mu bifo ebya waggulu kati muba mwakawulira kino ate ne muwulira ekirala ne mubagamba nti entobazi zaffe bannange ekibba ttaka mwogere ku nsonga eno mutereze ku nsonga eno bagenda bugenzi mu maaso kakati nga beefuula mbu balina bye baggulawo mbu bakuŋŋaanya empalo mbu bakola tewali kirungi kye basobola kukolera Buganda eyo si engeri yaabwe tebasonyiwa tebasonyiwala tebalina kisa tebalina mpisa ate essanyu lyabwe n'obumativu bw'emitima gyabwe ng'Omuganda akaaba ng'Omuganda yeeraliikirira nga yeegayirira ate nga byonna bye bimu omwoyo omubi kwe bitambulira tegusonyiwa era buli kye mwali muwulidde bagamba nti bagenda kukikola bwe tutanywera kubeetaasaako bo bajja kugenda mu maaso n'entegeka zaabwe ezo era bajja kulaba nga bakikola kaakati tulaba tutya ekifaananyi ekinene ne tuba nga tetutunula wano wokka we tulinnye naye nga tuyimusa amaaso ne tulaba ebintu ebitwetoolodde kubanga oluusi ekyo kyetaagisa nnyo oyinza okulaba wooli naye bw'oyimusa amaaso n'otunula buli wamu osobola okulaba kiki ky'oyinza okukola ekiddirira tuddayo emabega ebintu bino bwe byatandikira naye so si kulowooza nti tugenda kutereeza makoola tubeere nga tuli ku kino kyokka kye tuliko kye tugenda okutereera owulira abantu bagamba tisinga tujjako Museveni nga kiwedde kiyinza okuyamba naye kiriko abakiteekako emikono ne bajja mmwe mulowooze nimwe mukikoze nga bebakikoze era babapangirewo ekirala ekibatawaanya tuyina kudda wa gye byatandikira ne tutereeza ekintu okuva ku gundi ku misingi gyakyo ne tujjukira nti bino byonna byatandika n'okujja kw'abeeru abakoloni nga batambulira mu kikoosi ekirina obumanyirivu obw'ekika ekisemba mu bulumbaganyi okwonoona okutta n'okusaanyaawo bayita mu madiini era amadiini gonna ge baaleeta galina ekigendererwa kya bulumbaganyi bino nno byonna biwanvu naye tutemaatemako mu bwangu mu ngeri y'okunnyonnyola omwoyo omubi guno abantu tebalina okusooka okutegeera nti eddiini kintu kirala ne Katonda kintu kirala eddiini abantu be bakiteekawo kubanga ne bw'onootunula mu kitabo
ekitukuvu tojja kusanga mu kigambo kigamba nti ddiini ebeera kitegeeza nti nzikiriza kiki ekyo ky'okkiriza nekoga nti oli akikuteekako n'agamba nti bw'otojje olina okukkiriza kino olina okukkiriza kiri olina okukkiriza abantu tulina okumanya okwenoonya ffe ffennyini okumanya nti nzikiriza ki era nkikkiriza ntya ne bwe biba bya Buganda ne biba byaki kirungi kubanga enzikirizayo buli muntu enzikiriza emutuulamu ng'omuntu ate nebatulamu mwenna wamu ng'eggwanga kati kyova olaba nti ebyo ebintu ebitubuzaabuza n'ogenda ate oli Muganda ate okkiririza mu nzikiriza ya ggwanga ddala kati kwega ne mubanga ebyo byonna ebintu bituleetera okubuna naye ngo gwonna mulimu gwa mwoyo mubi ng'omwo mwe baayita okusensera ebitongole eby'obujjanjabi n'ebyobusomesa n'ebirala mu madiini mwe baayita okukola ebibiina by'obufuzi ebibiina by'obufuzi gwe musingi gwa republica nga kye kigambo ky'Olulatini ekigamba kiva mu kigambo eky'Olulatini ki res publica ekitegeeza mu Lungereza people's affairs kwe kugamba kujja Katonda mu kintu ky'okulondera abantu be abakulembeze ng'obuwangwa bw'obwakabaka bwe bulambika abantu babeere nga beerondera bo bokka kyovula ndi omuntu ajja n'ayimirira katuuti n'abalimba ajja kuleeta kino nakiri byonna nga birina kubeera nga bitambulira ku bulumba ajja kukola kino ajja kukola kiri n'atabikola naye ate awatali nsonyi n'akomawo n'omulundi omulala ebintu bino tubyogeddeko ebbanga ddene era nja kugamba nze nti Abaganda tukeereye nnyo kubanga buli omu abeera yandibadde emyaka gye tumaze wano emyaka 20 nga tubabuulira ebintu bino abantu bandibadde mutegedde ne tumanya ekintu kye tutambula ne kye tutambulirako kubanga Mukama yagenda n'akola ensi eno mu ngeri ey'engeri nti kiringa bw'onoolaba nti nno bw'obanga olokoka wekka toyinza kulokola wadde omwana wo gw'osinga okwagala omubuulira bubuulizi n'ogezaako okiteeka mu kutegeera kwe naye amanye Katonda era alokoke bwe kityo bwe kiri ne ku mawanga nti eggwanga ate mmwe muyina atera okukolera awamu ng'eggwanga kati oyinza okuba nga toyinza mulokoka naye ate famire yo oba olina obbabuulira musobole okutambulira mu butebenkevu mu gundi kubanga mwe muyinza okubeera abeesigwa ennyo abantu 3-4 mu famire nga mulimu abantu 10 abalala ne babeera babbi ne bakola bajja batabula temujja kusobola kutebenkera nga famire temujja kusobola kubeerawo mukale n'eggwanga bwe lityo bwe liri nti gw'oyinza okuba ng'otegedde ebintu byonna ebiyinza okubayamba naye naawe tebijja kugasa nga banno bonna tebategedde ekyo Mukama kye yakola kubanga teyayagala mwana we n'omu asigale mabega era ebiseera byonna tulaba nti yatumanga abantu n'agani mugende mubagambe mugende mubabuulire mugende mubannyonnyole ng'ayagala mwenna mubeere nga muteredde mulyoke mutegedde mulyoke mukole ekintu ekiddako nga kyawamu kyetuva tutulanga wano okubabuuliranga ebigambo bino ekiseera kyonna kaakati omukoloni ne balyoka bajja ne bakugamba nti repabulika bye bino wano ng'ebiri wano ebipoli bya Uganda nti etambulira ku nkola ya demokrasi nga demokrasi ekigambo kiva mu Luyonaani ekitegeeza obufuzi bw'abantu naye ng'oyagala okulaba obulimba obuli mu kintu kino tunuulira ekipoli kya Uganda olabe oba kifugibwa abantu abakirimu waliwo akabondo ate nga kakulirwa bagwira nga be bafuga eyo demokrasiya naye nga n'ebyo tebannabituukako batandikira mu kukaka okukaka kwe kwateekawo ekipooli naddala Buganda yo yali ekigaanyi bakigiteekamu lwakabi kennyini kakati ebyo oluusi abantu abamu bagenda ne baagala okwogera obuntu bulamu obungi totawaana kwogera bintu bitaliiyo n'ogamba nti omanyi bajjajjaffe baali bakisaawe oba baakola ensobi oba baayingira tebakiyingiramu wadde ekisa yadde ensobi yadde biki byali bya do or die byali bya kabi byali bya mmundu mukiyingiremu lwakabi kati naye olina kugamba nti no demokrasiya yakweyagalira nakweronderawo nakwefuga ate kakati ne bulyoka mujja ne mutandika okukaka ne mutandika obbiteeka mu bantu ku lwakabi ne mutandika okulimbalimba ate muyite eno ate muyite eri ate kakati mulina okubeera n'abaana abalala bonna ate lwaki nga byakkaka lwaki nga byakugattika
kati ogenda olaba abantu abamu nti kakati singa tulina democracy entuufu bannange nga temunnaba kutandika kusaba democracy na biki musooke mumanyibwe ddala biki kye bikola. Osanga kati okugamba nti omuntu okwefuga abamu bagamba nti obwakabaka ye demokulasiya esinga. Simanyi bw'oyinza kigamba n'ekyo sooka n'okirowolezaako ddala n'olaba oli bwe yali akyogera yali ategeeza ki n'olyoka olaba oba oyinza okikwasaganya n'obwakabaka kubanga obwakabaka buli muntu yenna ayimirira yekka mu maaso ga Katonda olw'obukulembeze obwo bwe yabeera yaweebwa ate era ne mubeera n'obukulembeze obubagatta obubalamula ye Katonda n'alyoka abeera nga yabafuga. Kakati oyo bw'agamba demokulasiya obufuzi bw'abantu ebintu byabwe baagenda ne baagala okukolaakola obugundi obukodyokodyo obw'ekibibbi naye kwegamba nga ebintu byabwe tebirina bulungi makulu goyinza kukwata. Omanye amazima geewolereza nti ekintu buli gy'okikyusa gy'okizza okiraba nga kikwatagana naye kasi tobikwata eno ng'ate eno biyulifu ate eno tebikwata tebituuka tebikola bitya kweganga mulaba nti nno gwaliwo okwagala okubaako ekiyisibwawo n'okulimba abantu bakwate ekintu kimu byakwefuga buntu kwefuga gwe ng'oyigize bw'oba tobuuziza bibuuzo bisukkaawo oyinza okulooza nti bakubulya ekyo ekisinga obulungi naye n'olaba nga ekyo kye boogerako nga demokulasiya bulimba bubeera bulimba bwennyini ng'erinnya terikwatagana na bikolwa. Kati bingi ebitamanyibwa naye okwererera abakulembeze ba Buganda mu mbeera ng'ezo nga bwe kyali kikolebwa kyekyali kisinga okubeera ekirungi era kyekyali kisinga okubeera eky'amaanyi ng'abantu bammwe mwe mubeerera mwe mubakuza babakuliramu era kyetuva tuteekwa okubeera nga twagala nnyo era n'okutenda obulizira bw'abantu bazze batuula ku nnamulondo ya Buganda kavanga abeeru batulumbagana kubanga abantu bano baamanya obulabe obubajjira baabaga nti oba musayininge bino oba sseekyo oba mukole bino oba sseekyo ne bagaana naye nga bamanyi ekibalinze nga bafuddeyo mu mukwano ogw'obuzaale n'obuzaaliranwa ne bagamba bwe tunaakola kino abantu baffe banaakola bate kinaaba kitya banaddawa wandisanze oli agamba nti affe baabituwa nti oli yabituwa kakati nga temulina na gye muwoleza nga temulina na bye mugira nankani kubanga okumanya kwali kutono kati abantu batambuddeko balina kye bamanyi newankubadde nga abasinga obungi ate era balondawo obutamanya kwegamba abakoloni ne balyoka basinzira omwo mu madiini gaabwe ge baleeta n'ebyo demokulasiya repabulika be balimba abantu ne basensera mpolampola bwe bamala okusaawo ekipooli ne bakiteekako n'enfuga yaabwe ezo ze baali bamaze okuleeta mbw ate kakati ebibiina by'obufuzi mbw ate demokulasiya ate nga mwe babbira ne babba obululu okuva ku lunaku olusooka lwennyini kwega ate nga baga nedda kikola bwe kiti nedda kikola bwe kiti be bakulagirira kati omuntu bw'aleeta enfuga ate nga yakulagirira bwefuga tolaba nga ate yaba akufuga ye gy'akizza gy'odda nedda si bwe bityo demokulasiya tekola etyo kwega ne babeera nga n'amateeka bagiwandiise mu lulimi lwabwe baali tebasobola kugazza mu Luganda abantu n'amateeka gennyini abagabafuga tebagamanyi kwe kugamba obwakabaka bwali balina okulaba nti buvaawo ne byonna ebitambulira mu butuufu mu butonzi mu buzaale bo balyoke bateekewo ebyabwe ebyekibbi ebikwatira abantu mu buddu ekyo ekintu ekya demokulasiya tekiyimiriddeawo kawe kiri n'ebyo birepabuliki eyo gye bigenda ku njegere kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti obuzaale bubaboola ne batasobola kuyingira mu bwakabaka n'entambuza y'ebintu mu Buganda nga bweri ate nga okusaanyawo amawanga balina okugayingira munda mugo n'okuyingizaamu ensobole n'ebyo byonna byonna ebigundi ebicupulinga bye tulaba ebikola ebyo ebivve bagenda okuziika bavaayo kweganga bakola kyonna kye balowooza nti no kijja kuleeta omwoyo omubi kati ekyo we baava era omwoyo omubi nga gwagala okwogonoona kwega ebintu bingi bibazze bakola bingi nnyo 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 kazookayo mu myaka 15 egyo bingi nnyo era kyovula nimulina okuddayo emabega mulyoke mulaba ebintu bibazze batusuuza mulaba byonna abantu baffe bye baakolanga ebintu ebyakuumibwa okumala emyaka n'emyaka emingi kati awo bazzaako ekintu ky'okwagala okuyingira mugundi okusiba kabaka abakazi n'okumusiba abaana okuleeta bannamawanga ne babakyusa amannya ne babasiga mu maka g'abantu n'osanga ng'abakulu b'ebika abamu bennyini baali bannamawanga abajjuvu
naye byonna ebyawandiikibwa bibagamba munaabamanyiranga kubikolwa. Omuganda agamba nyine kiggwa yakiweebuula, naye ekyokukisaanyaawo ekyo kiraga nti bulabe buva bweru. Oli ayinza okubeera mu butamanya, ayinza okubeera omuta, ayinza okubeera mu mbeera yonna, n'atandika okuba nga ekiggwa kye takirabirira nga bwe yanditeekeddwa mu kitiibwa. Naye oga nti akikwata akisaanyeewo akikuutiza akyonoone, ekyo omanya nti ono mulaba azze buzzi. Kandi kubanga mubirabira mu bikolwa. Kati ensi ebadde ebagamba Nabalamba ne Kagere, temulina kugenda kuziika ate ne mugenda kulinaana Kiwu, ne mugenda kutuula kumpi na Namulondo, ne musemberera Kabaka. Kati kye baakola ekiddako kwe kugenda ne bagwa Kabaka mu kifuba balumye bagambe munaatukola ki. Ne bakola obubonero obuvoola Buganda, ne boonoona omukolo gwonna ogwandibadde ogw'essanyu ogw'amazaalibwa ga Kabaka, kubanga tebagambwako, kubanga balina ebyuma mu mugongo ebibakuuma, kubanga bonna batambula n'abasirikale abagenda babagobako enswera. Ne balyoka akabonero bakabunyiza ddawuli wamu nga ne buli kati bakatambuliza ku biwandiiko, ndoza bajja kumalako omwaka gwonna nga bakaliko. Kati ku nsala y'emisango eya Ssekabaka Sulaiman mu lufuuti gye bayita Solomonic Justice, kikulaga nti ebintu oba ekintu kye balimu si kyabwe. Bonna abo ffe bwe tubagamba ni mubaboole, tubagamba ni mukkirize okweboola kwabwe, kubanga bo bennyini beeboola. Waliwo ebintu by'okola omuntu n'amanya nti oli wa kuno oba toli wa kuno, yonna gy'oba ogenze. Waliwo ekintu ky'oyinza okola n'ogamba mugenyi mumuleke, mugenyi ng'ekintu by'okoze bikulaze byo byennyini toli waayo, n'oba nga weebodde. Naye ate ne babeera nga tebakolanga na mikolo gye baalula mu lulyo, gibayingiza mu lulyo. Kyova olaba nti nno babeera balina obujja n'obubi kwegamba okulaba nga abalangira abalala bayingira, bo n'abambejja. Kibaba baggalawo waleke kulaba kubanga bo tebayingira. Naye ne bagenda mu maaso n'okwekaza n'okwesiba mu bifo. Kubanga kati nga wasajja ebbanga lyonna kasooka nga bamugamba nga teyakola mikolo gya bulangira, bamugamba naye kale agyali kubanga babakwata mpola, kubanga Obwakabaka bwo bwa kizadde. Okitegedde, Nabalamba takolanga yadde omukolo ne mu lisiti z'abaana taliimu, ne Kagere lwaki tebagenda ne babaalula? Okitegedde, ne bafunayo kye bafunayo, ne batera bagenda bafuna gye bagenda ng'obudde bukyali, abaana baabwe ne bamanya gye baazaalibwa. Kati bibyo ebintu tebiirwaza abaana baabwe emyoyo. Abaana oyinza obba anti kakati Yesu ekyo kye yagamba nti tabeerawo olwakulya kwokka naye n'olw'ekigambo kya Mukama, naye olw'ebigambo eby'amazima nabyo bibeezaawo obulamu bw'omuntu. Kati abaana muyinza obbawa ne balya buli kimu, ne bavuga emmotoka, ne bakyusa nga buli mwaka nga bwe tuwulira, ne bakyusa emmotoka buli mwaka. N'ekyo eky'okukyusa emmotoka buli mwaka kinaabagaasa oba kyekyo kakati Nnaabagereka kye yatandika nga ye yabakolerera eby'abalwadde b'emitwe. Naye byonna byagala kwogerako kubanga abantu tebabyogerera bulungi. Ebyo ebyegundi ebyo osimanya eby'emikolo gy'abalwadde b'emitwe. Kubanga abalwadde b'obwongo simanyi babayita balwadde ba bwongo. Obwongo bw'abaaki balina meningitis, bakiyita batya. Ebyo ebigambo ebyo byagala kwegendereza engeri gy'obikozesaamu kubanga kikibagwa ku accident obwongo ne bukyamako ebitundu oba ne buyingiramu biki kyaba kitya. Okulwala obwongo kubeera kulwala mubiri, obwongo mubiri. Okitegedde, so nga ate gwe omutwe gusobola okubeera omutwe ng'omutwe naye gusobola n'okubeera kwegamba ng'okutegeera. Naye kwegamba n'ebyo nabyo byagala kulowoozaako mpozi nga byayogerako Nnaabagereka kubanga ne Mayiga asaana n'amuyingiza mu kiyumba ekyo. Eyo gyagenda okujjanjabira butwala tugende wasajja bona omuntu omukulu obutamanya gy'ova n'otandika okwesibaasiba mu bifo. Oba oyagala kujjanjaba ova asooka okutusooka ofubitike mu kigango kyeyo gyagenda okujjanjabira abantu byateekateeka. Abo be baagala okujja okujjanjaba kubanga buli ggwanga omanyi ky'oyinza okuyita eddala mu ggwanga eri mu ggwanga eddala byebyo ebintu byabwe baba bakola. Okitegedde.
wano mu Buganda ffe be tulabawo baabasookayo balabe engeri gye baterezaamu ekintu kyabwe. Kaakati omuntu ali ku kikye agamba saagala mikolo banneekengera. Kisoboka okuba nga omuntu ali ku kikye agamba saagala mikolo banneekengera. Kisoboka okuba nga Obwakabaka bwaffe nze nnyongera okubutawaanya ate nga buli mu buzibu kanzira ebbali. Naye omwoyo omubi tegwekuba mu kifuba. Ebibi by'omwoyo omubi tebibeera nsobi, bibeera bigenderere. Bye bikola bya Wasajja, Kagere, Nabalamba, Mayiga ne bannaabwe ba Freeman. Ogenda otyo ogamba nno ba Freeman yaguza amasiro ng'ogagula agaani. Ani agakuguza agakutonza? Ebyo ebintu bya Buganda by'abantu ba bukadde na bukadde, bintu bya wamu. Era n'abantu bonna abakolagana nabo okuva ku bakazi baabwe ne babba baabwe bonna ba mwoyo mubi. Abo abantu babeera baava ku ludda olutuufu nga basalawo okuweereza mulabe. Omulabe w'oku ntikko. Kakati bino byonna ebigambo bituuke ne ku bannaffe ab'e Boston be tuwulira abagenda okukyaza Mayiga, abannaffe abalayira okuweereza Mayiga e London n'awalala, simanyi ba Kabaka Foundation n'abaani abo bonna. Bonna babeere nga bategedde ebintu ebyo kwe gamba ebitabulatabula Obuganda. Babeere nga beebuga nga badda muno namuli nga bakola emirimu n'abo bonna abali Kabaka Foundation e Uganda n'abo bonna abaleeta empalo n'ebirala ebibawa ssente. Obanga ssente zezigula drone, nawulirako abagamba nti oba zino ssente ze mubawa ze bakozesaamu drone okutabulatabula ensi. Mbo bali mu kuteekawo okufedereza ebikolwa, obulimba obwereere. Era nnyongera okukakatiriza ekintu ekyo nti federo ebeera ndagaano. Endagaano, tewali ndagaano ebeera ya bikolwa. Endagaano eva mu kuteesa na kutegeeragana. Omulundi gumu Mukulu Museveni yagamba nti tewali agenda kuba wa federo ng'agamba Abaganda. Yali mutuufu. Bangi ekyo twakitegeera ddala. Era tugamba nti Buganda erina okwetongola ebeere nga Katonda bw'egikola eryoke yeesalirewo ekiddako nga n'amawanga amalala nago geetongodde gabeere nga gali mu mbeera esobola okusalawo mu bwetongole bwago mu kwerowooleza okukola endagaano. Kubanga ebintu ebyasooka okukolebwa ebyo bye tutambuliramu mu kipooli kya Uganda byali bikake era buli ggwanga lyateesa na Bungereza. Amawanga go wakati waago tegaatuula kuteesa. Abangereza be baasalawo ki kye baagala okukolera ne bakikolera ne bagamba nti nno kale kakati mugenda kufuuka state, colonial state ng'eri ku dominion ya Nnaabakyala. Ekitegeeza nga Nnaabakyala yakifuga. Ebyo nno ebintu abantu babadde babyogerako nnyo mu bitundu bya Afrika ne ku nsendenze endala eza Afrika. N'olwekyo Abaganda muzuukuke, mwegendereza obulimba bwa Mmengo. Tebakyalina kye bazzaako kubanga omwoyo omubi ogubadde gufumbekedde nga mu kintu ekyo kugamba gwe bakyalina gwe era bafuba. Naye abantu bangi nnyo bakitegedde. Ekisembayo njagala mbabuulire ebyawandiikibwa bwe bigamba engeri y'okweggyako omwoyo omubi. Mukama agamba nti omwoyo omubi gw'amaanyi. Abantu ku bwabwe tebasobola kugulwanyisa bokka ne bagwegobako bokka na bokka. Yagamba nti mwoyo mubi bw'ajjanga okubalumba mu mpite. Mukama Katonda yagamba nti mwoyo mubi bw'ajjanga okubalumba mu mpite. Kakati waliwo olugenda mu maaso wetula abantu abamu balowooza nti bino byokka bye balaba kyenva bagamba ni mutunulire mu kifaananyi ekinene muddeeko emabega. Abantu bonna obukadde bw'abantu aboogera Katonda babadde bamusabanga ebiseera byonna n'emyaka asookange bonna basiru. Bonna abamanyi nti ensi y'emyoyo erimu ekitambula era ekikwatagana n'ensi eno ey'Abalyammere gye tulimu bonna tebategeera. Mudde emabega mulowooze ku bintu ebyo.
kati ye Mukama yagamba nti bwe gujjanga mumpite. Kati waliwo abantu abagamba nti okusaba tekugasa. Waliwo ne bannawulira babiyogera ebiseera eby'emabegako awo, naye ennaku ezo nabalaba bafukamidde mu makanisa. Ne neebuuza ki kye bakolayo. N'olwekyo ekisooka kusaba na kusiiba. Ekisooka kusaba na kusiiba. Ekyo nno kikulu nnyo 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 kyekikola. Kubanga n'abawandiika Bayibuli ezimu ezo ez'ekimpatiira, ekitundu ekyo baakisalamu ndowooza oba Matthew 17 lunyiriri ki ate neerabiddemu awali awo nti nno ekisinga obukulu ekigoba ebintu ebyo gundi kusaba na kusiiba. Ekyokubiri kubaboola. Kyekyo ekyokubiri. Ku ebyo byonna tekuli kizibu nnyo ng'omu ku mmwe tasobola kubikola. Kubanga kati baba bakoze ebintu byabwe gwe togendayo. Kyangu nnyo. Kakati temulowooleza nnyo mutubajjako batya ng'Obote bwe yagibwako, ng'abajjako bajjako batya Amiini. Oyo yali Mwoyombi yennyini yajja n'akyusaamu. Bakubuulira n'akyusamu ku baddu be n'abateerako omukuumi omulala. Bakubuulira bakiisinga bwe baali Tanzania ne bagamba twagala kujjako Amiini, ani anaatuyamba, biki. Ebintu byabwe byonna nga biba biteekateeka. Temwonona biseera. Tewali ngeri endala. Ekisooka kusaba na kusiiba, ekyokubiri kubaboola, ekiddako Katonda yennyini ajja kutulaga ekkubo. Ajja kutulaga ekkubo mu ddakiika tono nnyo ate obudde si bunene nnyo okuva kati okutuuka we kinaabeera ng'ekyo kibaawo. N'olwekyo abantu abaagala okubalibwa mu kuba nti mwalwanirira ensi yammwe Buganda, kyekino ekiseera. Emirundi mingi ddala nga tulinda emirundi mingi ddala abantu bangi nnyo balinda essaawa yennyini ey'akazigizigi ng'olwo we bajjukira okuyita Katonda abayambi. Agudde mu bazigu bamukutte mu guni mu bulago ng'olwo lwajjukira okuyita Katonda, kale Katonda nnyamba biki essaawa eyo. Naye aleka kati waliwo abadde bamuyitira omwaka abataakwate ggwe ow'eddakiika eyo nga bulijjo gwe tokifaako tokitunula nako. Ate ng'ebiseera byonna eby'obulamu bwe obadde bwekolera bibyo. Kakati gwe kakati anti yatukolera mu kifaananyi kye. Kakati gwe beera ng'obadde olina omuntu nga munnoowo bulijjo muyina enkolagana ajjanga n'akubulira ebizibu byo naawe n'omuwa amagezi n'okola otya. Kati oli n'ava eri n'aga nze jangu onyambe ng'ate n'oli yeetaaga obuyambi oyambako ani? Watuli wano wennyini nawo kazigizigi. Wadde tekannatuuka ku ntikko yaako nga Mayiga bwe yasuubiza. Tuleme kulinda bintu kuviira ddala mu mbeera abatannatandika kusaba na kusiba essaawa waakiri ku lw'abaana n'abazzukulu bammwe. Awo tuteekeko n'ekintu ekikulu eky'okubaboola. Kale ndowooza bannange nga ebyo bye mbanyonnyodde binaabayamba okutegeera omwoyo omubi ogwatulumba kiki. Mulina okusooka okutegeera nti ensi y'emyoyo yeeya ddala era weeri era ne Katonda yennyini waali. Siga nti gy'ali waali. Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama, otubunduguleko emikisa gyera baffe omukuumenga. Amiina.